weewaawo akawungeeza akalungi omulabi waffe omulungi alutule fayina yaffe nkubuuzaako n'enkobaza gyonna gy'okoze olunaku luno lwonna ku nnaku z'omwezi 27 tuli mu mwezi gwa kutaano olunaku lwa kusatu erinnya nzaakira omubwani kannamugira akubuuzaako era nenkulisaayo bannaffe mwenna baganda bange baganda baffe mwenna abasiraamu abadde mu kusaala swati Eid ey'okusala ebisolo Eid Aluha olunaku olwaleero atasobodde okuba nga osala olwaleero okyalina ennaku z'endala 3 ez'okubanga osayiramu ekisolo kyonna ky'oba osobodde oba mbuzi omuntu omu oba ndiga omuntu omu oba ente abantu 7 wamu n'eŋŋamiira abantu 7 egyo no gy'emitendera batulina okuba nga tusalira ebisolo fe abasiraamu ate nammwe era asaze beera ng'owaako banno abalala oba oli awo betwandiise oba bateesobola bulungi oba batafunye kanyama beera nga owaako nayebawo oba oli awo ojja kuba ng'ofunamu ekyo ky'osinga okubeera ng'oyagala okuva eri Mukama Katonda. Kasazo ya saa 9:30 tuba tugobye bumale ne bannaffe aba YP okuva ku nnaku lw'Emmande paka olunaku olw'okutaano. Leero olunaku lwa kusatu saa 9:30 kitegeeza program olutindo ne bannaffe aba YP ebakafulu mu kulunda embuzi mu kulunda enjuki wamu n'okulima kasooli babeera bazze okubeera nga bakulungamya mu nsonga z'obulimi wamu n'obulunzi. N'olunaku lwaleero ndi ne muganda wange era mukama wange omwogezi wa YP nga si mulala ye mukulu Charles Sempijja ngenda musaabire nga kubuuzaako ate tusoke tumanye ku YP eyo naku lwaleero mwedi bagikutte batya naddala ku saidi ya feffe abasiraamu kuba be bannannyini embuzi wano mu Uganda ne East Africa oba oli awo ne Africa. Sebo sibyo otyo. Sebo nsibye bulungi. Sebo osibye otya mukulu Akram? Alhamdulillah tubadde eyo nga tuli mu masannaale. Mubadde mu masannaale bagayita masannaale nga tuli mu kulya piraawo omanyi omuceere mu nnyama. Nina mukwano gwange eyampise olwaleero nange nina bwe nagenzeeko okulya ekyemisana naye alina ekikolwa kye yakoze kibadde nga nalabye nga kikulu nnyo. Katonda bw'abanga akuwadde omukisa kinjigiriza ndi Katonda akuyimusa bw'ati oba Allah akuteeka waggulu bw'ati osobola okulaba wansi eno eyeetaaga alina obwetaavu omukwate ku ki mukono yasaze ente ennamba nga y'abantu kati mulimu famire z'abakadde n'agenda ng'azigulira embuzi buli famire 10 yaze mu YPA embuzi ey'emitwalo 75 olaba omuntu oba osazengawo okumuwa ekintu muwere ddala Akira mu muntu muwe bw'oba osaze n'ogamba nti olwaleero ku Yidi bwe tumaliriza wano sebo omwogezi w'ekitongole ngenda kwokya tonjokya ate kaatuuti yagadde ya kimeme kubanga n'olunaku lwomero lwanjawulo okwotyo n'ogamba mwogezi tandikira awo ayina bwe yatekigaana ku nnaku nga luno n'ogamba musaawo munnange nkoze naye ebbanga ddene olunaku lwo olwanyidi nze njikuwa iyo nange nkuwadde so era wano nina mukwano gwange ampeeza wano message n'aŋŋamba nti ekyamazima bwe nva wano nze njagala twesange entinda ku Mbuzi Choma restaurant akuggyemu oba omuggyemu oba kati awo ayo takagaseeko naye byonna birungi ne bw'abanga ze nga yagala nze oba muggyemu oba yagenda okuzijjamu Mukama atuwadde omukisa tujja kusanyukira wamu lunaku lwa bigambo birungi so njagala okusooka okubalamusaako abalabi baffe abalungi aba BBS Telefayina eyaffe ey'Obwakabaka mwebale nnyo abasiraamu mannange muyogeyoge okutuuka ku nnaku luno olw'okusala ebisolo ate bw'obanga tofunye kyakusala it's okay okyalinako ennaku endala mmeka ennaku endala 3 Mukama Allah ajja kuyamba osobola okubeera nga naawe otuukiriza ate ekyo kyennyini Sempijja Charles Gegange omwogezi w'ekitongole ekya YPA era nga ffe gwaffe gwe twetiba lwakubeera nga tukuyambako gwe omulabi waffe omulungi wa BBS Telefayina okuyigiriza butya bw'osobola okulwanyisaamu abalaba ababiri obwavu n'obutamanya kubanga ebintu ebyo bibeera nga bibaddewo ekyamazima tosobola kubeera mu bulamu bulungi bannanga obulamu obutaliimu ssente buunya ziizi njagala nkulabe nkubuulire mukulu Akram omuntu ng'olinamu ssente n'entambula ekyuka n'empunya
ekyuka nedda tebampunya nze nkubuulira n'akawoowo teri kuwunya bulungi kaba kawoowo kalungi ate teri kawoowo kalungi kaba kawoowo n'okuwunya kuba kuwunya teri kuwunya kubi togattako uwunye oba owunya teri awunya bulungi. So era njagala okubeera nga ntuusa okwebaza okuva eri mukama wange managing director w'ekitongole kya YPA aŋŋambye genda onneebaliza abantu genda onneebalize management eya BBS Terefayina. Omanyi ku lunaku olwokutaano twalina Tabamiruka eyayindira ekkololo ku kisaawe ky'abawanguzi era abantu mwebale kujja annual general meeting abamu abali ku BBS Terefayina byonna ebyagenda mu maaso mwabiraga live. Lunaku twalina kabaka okuva mu ggwanga erya Zambia omu ku bwakabaka obusinga amaanyi mu ggwanga lya Zambia Kyamuka ow'omukaaga yali obugenyi ow'enjawulo era twali naye okumalira ddala enzingo nga 3 bwe twali nga tutambula mu nsonga eno era bwe twavayo ne tugenda ku faamu ne ttiimu yonna jajja naye abantu 7 yayogera kaate n'agamba nze bwe nva wano sisobola kuddayo mwanga emitwalo 15 egy'embuzi mala kugirabako n'amaaso ameka 2 nkakase ndi muddugavu amaaso gange gandi mu ngalo ebyokujeraga nti gyeziri nzireyo nange ngamba abantu bange nti gyeziri bambuuze eti no wazirabako baŋŋambe gyeziri otya n'otuuka wali ate n'otatuuka era twamisitula bukolokolo ne tumutwala paka mukolo gwali gwa kitiibwa nnyo. Twalinayo omugenyi omulala ow'enjawulo era yali chief guest oyo nno teyali mulaboola president w'eggwanga lya Uganda era ng'oyo yakiikirirwa Ssaabawandiisi omuwandiisi ow'enkalakkalira mu minisitule y'ekikula ky'abantu twali naye kaakati oyo twali naye mukulu oyo yennyini avuddewo twali naye aliranye Kano Edith Nakalema twali naye ate era mu buufu bwe bumu ne Kano Edith Nakalema yali ku screen naye yaliyo oyo nno ye nankulu ow'ekitongole ekyabamusigansimbi mu ggwanga lya Uganda naye twali naye kwolwo kwegamba omukolo ekyamazima gwali gwa kitiibwa bannaddiini twabayina bamasheeke baaliyo ate era waliyo n'ensonga eri ey'omwoleso era bwe twatambula nabo omwoleso baagulabira ddala bulungi nnyo era twagala okwebaza bapatana baffe bonna be twatambula nabo abajja ne babeera nga ate ensonga yali y'amaanyi nnyo era ku lunaku olwo mukulu Akiramu leka nzijukize ataaliyo twasobola okutikkira abaana baffe abaasookera ddala mu Agribusiness School. Essanyu lyali lingi nnyo era nga nze principal w'essomero nawulira nga essanyu limbuganye baliwa babutuddizeeko balabeko bulungi amagandula gaabwe nga banekanekanye be bati awo obalaba kwegamba olunaku lwali nga masavu busavu nga bwokya n'okwokya gye mutikkira ebyo National Council of Education ebimanyi tuyina certificate yaffe kubanga gwe mwaka gwaffe ogusoose tuli mugigobako ate ekitongole kino ekya UVTAB kyekirina okutuwa certificate mu mwaka kituulamu emirundi ng'ebiri kubanga batuula buli kwota in fact giri 3 luvannyuma lwa myezi 4 kati twali twakateekayo empapula zaffe era tuzirinze kubanga bajja ne bakola assessment ne bakola buli kimu kyonna bintu bya mitendera niye batugamba tekibagaana tugenda mu maaso kubanga bajja ne baseesinga era ne bagamba nti abaana baffe nga bonye certificate bajja kuziwanyisa buwanyisa baziteekeko ministry zituwe nga bazina okubira tugende mu maaso n'emikolo kubanga abaana olwedde kati bali mu ssente manyi YPA ekimu ku bintu bye twasinga okuteekako nnyesira tuyina abantu bangi nnyo abasomye mu masomero ag'enjawulo era empapula zaabwe tuzisaamu nnyo ekitiibwa naye bannange abali mu masomero ago n'amatendekero ago practicability y'ebintu abaana bye basoma ku ground biralamu
usanga omwana ng'ayina mata ng'ayina first class simanya biki nimukware mugambe kuba embuzi empiso gye tukuba wano wansi wano ku bulago agala gikuba kabina yalowooza buli mpiso egenda wa ngena kabina bano si bantu agira kusaba kanula so ne tugamba nedda katwe trainingira abaana era gwali eyo nga oyagala kumanya butya bw'osobola kubeeramu ne faamu yo nga eri ku mutindo ogutali muloosi jangu mu IPA tukuwa abaana jangu mu IPA tukuwe human resource ogende ku faamu ng'oli sure 100% kyetugezaako okulwanyisa abalabe ba mirundi egyo bwavu na butamanya mukulu Sempijja abantu bayise bajje ku IPA mubawa abakugu abategeera ebyo bye bakola njagala okubuuliza muntu kyakkirizibwa n'atakkirizibwa kwegatta ku IPA kibuuzo kirungi ekyamazima tulina abantu abamu nga bo tetubasuubira kutwegattako bebaliwa omuntu asookera ddala gwe tutakkiriza kutwegattako mu IPA ye muntu alina ettaka erimala okulundirako ate nga mwagala balunzi fe tetumukkiriza owookubiri ye muntu alina obudde obusobola okwerundira gwe tetukukkiriza kutwegattako ogenda kumpa ensonga oba byoli mu kumpa ndaba biri bikontana kakati obijja ku mwogezi wa kitongole omuntu owookusatu ye muntu asobola okwenoonyeza akatale gy'atunda embuzi ye gwe nawe totwegattako beebo bannyonnyolerwaki ensonga eri emu nti ffe nga YPA tulina packages za mirundi ebiri alina ettaka erimumala tulina packages za mirundi emeka ebiri omuntu ng'olina ettaka nga likumala gwe nja kusindika mu active package teweetaaga kwegatta ku YPA gwe weetaaga kujja kukola gye tuyita partnership tekinetagisa kuba memba wammwe gwe sigala eyo jangu mu partnership ogambe YPA nze nina ettaka yiikazi 100 njagala kuteekako kasooli njagala kuteekako mbuzi njagala mujje ne foosi yammwe mwenna tukolaganire wamu tutumbule ettaka lino liveemu ekigasa omuntu yeka kwezikiriza neŋŋamba nti kati oyo agwana era nga bw'owulira ebigambo bino weetaaga okwegatta ku YPA oyo omuntu ng'okimanyi tolina ttaka limala kubanga land bwe kituuka ku kulunda oba ku kulima number 1 item gye weetaaga ttaka kituufu kati ng'okimanyi tolina ttaka limala gwe jangu dduka ng'okimanyi obudde tobulina kwebeerera mu faamu yo muve ku bino by'oteekayo abakozi gwe nodde eri n'osowola gwe weetaaga kubeera mu IPA ffe tukukolera omulimu tukole donke waka kubanga tukoye okulaba loosi n'abantu abafiirwa ebintu omuntu ajja n'akukaabira ku ofisi n'agamba kakati nze natandika n'embuzi bwe ziti mbadde entuuse bazito zonna zafudde kakati PPR yazikubye ate kakati hot water yazikubye ate omwana namugamba akyuseemu mu kusprayinga omanyi bwe tusprayinga tukyusa enkwaba ogisprayingisa eddagala erimu lituuka ekiseera nga galinga kyayi w'amata ng'egejja bugejja kati osobola okukubira omukozi n'omugamba akyuse ye n'akugamba yagenze ku ddwaliro oba ku vet shop n'asanga ng'eddwaliro eddagala terikola ki ate ng'alinawo lyalabyewo ye n'agamba kakubi nga talina nsonga lwaki likolanga liri kumbe gwe okimanyi kaakati ebyo issues bwe zityo gwe atalina budde kwebeerera ku faamu jangu owookusatu gwe akimanyi nti obutale bukutawaanya embuzi oba ogitwala simanya agitwala eruddawa simanya mu kisenyi kyawa bagigula 15 kyokka gwe wagigula 7 kagali ngagamba gwe jangu eno mu IPA ffe bannannyini katale embuzi yo ogirye nga butuufu ddala bulira nga sente zeezo olya mbuzi kakati mmwe abatalina budde okola mu ministry okola mu bannamawulire nga Akiramu simanya oli muki olina omulimu gw'okola kati gwe tolina busobozi kwerundira jangu mu IPA era gwe gwempita era gwandeese olwaleero nkugambe nti lekera okukola ebintu ng'okola bya copy and paste kubanga olaba tulina embuzi emitwalo 15 nga YPA n'ogamba nange ekisobola ekyo si bya kukisobola busobozi waliwo ebintu ebikola bitya ebigobererwa ebimu ku byebyo
Okay. So mukama wange ekibuzo kyombuuziza ani akkirizibwa n'atakkirizibwa awo tuli. Okay. Wenjagala okubuuliza Tabamiruka yawedde. Nsebo. YPM inayo ekipya kyonna kye mugenda okwongera otusaba okuwula oba mwaweddeyo? Muganda wange njagala nkubuulire ebimu ku bintu bye tweyama era buli tubeera wano bye twogerako. Tweyama nti YPS company yaba musigansimbi. Naye company egaba obuweereza eri abo ababwetaaga services. Kati sisobola kera kubaja ne kugamba nti services zaatuweddeko. Bugolo akira abo mbane kubye omusumaali yinki 8 mu kigere. Kubanga ekyo kye tweyama okukolera gwandaba ku BBS Telefina. Era Tabamiruka olwawedde nitudamu ne tuzambalira. Era kye twasusa okuva ntugamba nti tukoze tutyo okwebaza abazaana n'abasajja basajja kabaka. Ku lw'omukwano gwe twatulaze ne mujja mu bungi bwe tugamba nodda embuzi ebadde ku 75,000 kati ogenda kuleeta 70,000. Yiika ya kasooli ebadde ku bukadde obusatu ne 70,000. Buli mbuzi oba enkazi yokka? Enkazi ate seddume kimeme kuwali ku kamu kitundu leta kamu ana mweta badde mmanyi zonna 7. Kakati kasooli ne tugamba kasooli abadde ku bukadde busatu ne 70,000 twajjeeko 15,000. Kasooli eka osasula busatu 6. Ekyo kikola ddi wiiki eno okuva ennaku z'omwezi nga 25 paka ennaku z'omwezi nga 29. Okuva waawulirira kati woowulirira gwe omanya bw'otandikira olinayo ennaku mmeka? Olwaleero lwakusatu. Tusigaze ennaku mmeka? Lwakuna, lwakutaano, lwamukaaga. Sabbiiti togibala. Sabbiiti tubeera mu kusinza. So ate gwe ayagala okuyingira enjuki obukadde obubiri 10,000 twagiggyeeko. Tugamba tutya mwebale kutwagala, mwebale kujja mu Tabamiruka. Kati osasula kamu 9. N'olwensonga njagala kutegeeza gwe mulungi 070 yo namba yange ya mu ngalo. 070 952 osobola okunkubirako n'ongamba omwogezi nawulidde ku kino kubanga kakati intake eya June July egenda mu maaso. YPA Agribusiness School oluvannyuma lw'okutikkira abaana baffe abasoose katuli mu intake ey'okubiri. Kyolina okukola kyangu nnyo kuba ku namba yange ey'omu ngalo 070 952 bw'onkubirako nga principal kikyoba oyagala okumanya ebiwendo biriyitya kubanga buli mwana agenda okujja alina okusasula 10,000 egyo admission fee, then emyezi 6 agenda kusasula $3,000,000. Bw'aba agenda kusoma emyezi 3 agenda kusasula $2,000,000. Tugenda kutendeka ku mulundi guno essira tugenda diteeka nnyo kuba machinery operators. Abantu bangi muyina abasobola bavugira zi tractor zi combined harvesters nga ze tuyina silage machines n'ebirala naye nga tebamanyi kubikanika. Kati mu intake eno essira tugenda disimba nnyo kuba operators. Omwana ajje ku silage machine nga bwefa tokuba Kampala. Omwana bw'omukwasa tractor asobola kujula bulizi ng'etokota n'agamba eyo kino kyekifu n'agamba engeri gyevuumamu mupiira ogumu sayidi emu guweddemu omukka. Nkulaba si bantu bavuga buvuzi n'alima mu myaka 3 tractor giwagula nga mpya ng'agikutudde. Ngenda kusaba mukulu Sempijja nga tusibula omalirize nga ojjukiza abantu. Farm visit zo ziddamu ddi? Farm visit zo zaali teziwummudde just tubadde mu nteekateeka eya Tabamiruka. Ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'omukaaga omwezi ogujja esembayo mu mwezi ogujja muganda gwe yatuma Sebasika tugenda kubeera ne YPA Agribusiness Tour. Emitwalo gibeera 10. Omulabi waffe omulungi tandika okuteekayo ssente zo. Abantu bagenzeeyo ne balaba tebadda kunyumya bunyumya ne badda ne bakola. Bagendayo ne balaba ne bayiga ne badda ne bateeka mu nkola. So ennaku z'omwezi nga 28 tugenda kubeera Gomba
ku faamu za YPA jangu tugende nabo abateeka mu densimbi zaabwe nga bageze okola ku mbuzi zaabwe nawe wadenga tunafuuka memba osobola okujja n'olaba abalala bakikola batya batambudde bato n'owulira ku bujulizi bw'abantu ab'enjawulo tugenda kulambula embuzi tulambule enjuki tulambule ne kasooli bye bintu bisatu mitwalo gibeera 10 gyokka naku z'omwezi nga 28 tulina ebbanga erimala teekayo ebiri teekayo gumugumu tunagenda okutuuka nga 28 ogw'omukaaga bijja kubanga omaze okufuna kye weetaaga mwabalina abayizi olinayo mutabani wo omwana wo atudde n'ebipapula sente zaabula alina driving permit jangu tractor zonna ze twaleeta combine harvesters ze tulina twetaaga abakozi baazo ne twagala kuziwaabo be tutendese muleete aberenga ayingira mu YPA Agribusiness School enamba ezolaba ku screen zikozese nnyo naye okwogerako nange ng'omugezi w'ekitongole okwongera okumanya programu zonna eza YPA zitambula zitya osobola okumpereza WhatsApp oba n'ojja ku TikTok account yange Charles Sempija oba Youth Platform Africa oba Obed Ben JB Magezi zonna TikTok account osobola okuyitayo naye ng'ekikulu byonna nkubiraako 0706 9 bannaffe abayisiraamu mbaagala nnyo era mbaagaliza munyumira olunaku lwammwe naye ate temugenda mu binyumo ne mukolerayo obubenje mutambule bulungi ate era mukome obulungi eka kubanga obulamu munnange tebugulwa bw'oba obuyina bukuume bulungi nnyo awangale nnyo ayisa abasajja kabaka badde manyi ogenda gamba ate tumunywa ne muvuga badde sigenda kukutya ekyo gwasogedde ya mukulu Sempija Charles kuva mu YP inenze nyongera kujjukiza kintu kimu kyokka nti olunaku lwogenda kuba lwa mukaaga wiiki eno nga nnaku z'omwezi 3 bannaffe abashare ne BBS tugenda kuba mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka wane Mengo tusambemu ko omupiira ogw'omukwano tugenda kuba lutalo wabula tugenda kusamba omupiira ogw'omukwano tusobola okuba nga tuzza obumu wakati waffe aba BBS n'abakozi bannaffe abashare omupiira okuyingira kwa bwerere mujja kusaamu ompira ujja kwa mwenda naye gule kigana kujja kusaamu kago jobeerewo nnyo kuna n'abakozi ba BBS fenna tugenda kubeerayo sigena sikako wana erinnya nzakira mbwane kanamugira awangale nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka